Nsanyisa okubanama. Otanze okutuwanama. Sokoneke. Eno sana yawe. Baby. Muri mu kitalo, muri mu kufiirwa, bamukubebisa. Okulekanga mu buwangwa bwammwe. Tebutoloza. Munnaku tokwata ku mukazi. Awasa mu Buganda. Kasita mufiirwa. Toka na mukazi, tokwata ku mukazi. Mama ya bana amasoko tijawala. Kuba kulizege. Kuba. Soke tukuba. Kuba kuna kuwala. Sokoneke. Ando sobole ku muntu kunakwala. Sinioke. Na yeko nakwala sisinzira. What have you brought for your friend? Chetukuletete. Osobola kuleta gift kana muzi. Bere mu motoka. Betukuletete biri mu motoka. So neno tubale tumanyi nti neba tuzigide biri nti oliye no. Matiri yato okuzinga. Ani siribe. Ani zibagamba ndi we are here. Wasimanya bamita Otego. Otego. We tunoni akosi. Si mwana wamwe. Wera angamba you. Fatulina okujja buli kaseera okulaba. Ati basetu ni nyamanda. Se kubali nyamanda. Wali badeli wakane zijja waka. Tusazewo tujje eno nga batugambye. Naye. Andi kati siribwe. Nzakala yogere kitono. Yogere bitono. Kati block eno giraba. Kati block eno bafiseri bazimba nyumba ya Abaana ya mugenzi. Bazimba ennyumba entana. Eno bafafariyo ziraba. This is from Baganda. Gewafe. Tubatizeyo. Nena tewamwe wavaayo ki? Ne bloka wafe zibayo naye nga non discala. Mbanyeno ya bumbu. Ya bomba. Ate wafe bumbu mulala. Temuwagira kitundu. This is very special. Manyi kati eno time wa Lumbe. Time wa Lumbe bintu basuka. This is not ordinary. Neba bikitalo nnyo. Sitakosebo. Bona. Kubona ya mane. Ne mulyoka mwewo omuliri gwensimbi kukusaasanya kukufa. Mulinga abali ku mudido ennaku. Ani siribwe. Omuntu amale ennaku 7 nga ali ku nsi nga bwe mulya, bwe munywa, bwe muzina, bwe buli kimu muteguka butigusi mwali fudde binu. The gentleman was speaker. What I want you to know, Nzagalo manye the guy wasn't ordinary. Kituufu. Kati zibade bweru kakafude ne baberayo, not ordinary. Nemweno nga munywa. Ne bazije nyonyi, ne banyingire kusisawo, ne bazaniriza officially, not ordinary. Naye amazina gabadde geetaagisa. Nedda bawangwa basuuka. Bawangwa bukyuka. Ewafo ziraba. Wano mwomolo. Mwomolo wane wamwe. Ewafe buwangwa babera bwe. Bwe babanga bazekungulaga. Okukungulaga we dance. Ate nembaga. We dance also. Kati oluchichi. That is our culture. Ngamuzina mukaba muzina musanyuka. Kati oyawulo tembaga no kufa kubanga bugamba nti byonna you dance. Ate ensusa kawukana. But for you can't see it. Ensusa kayawukana yawukana. Era n'ensusa ne bayawukana kuyalula balongo. Era the same dance. Kakati abewafe abagala okumanya obuwangwa bwammwe. Muzina munnaku ne musanyu. Bw'oba ozina munnaku ozina otya? Ati leo zirabe nga wazirabye ku TV nga bazina bwet. Okutamayo katini bwet. Kati ate bw'oba ozina musanyu. Obeera olaga bwet. Kati ate ng'ozina abalongo. Abalongo ye bayawuka saati tabaako. Tubere kale banyenya. Saati ne babayo. Ne basakala. Ne zibera kundisha bakazi basambala bwati. Nga sikati weka. Ate kubalongo officially no nika. Yes. N'abakazi abasaza nika taberayo. N'abakazi zibera bokisa. Ewafe bazitantanya omwa mu Luganda ewafe. Kati entanyomwa. Entanyomwa. Kale bwetyo. Tebeyayo. Tebamu. Kati Semaganda babere papa. Nga bakubagana. Babuka pazira bwa. Omukolo gwe tegwetabwako banyazaala. Nyazaala yeriwa. Omukazi azaala mama wa mukyala wo. Yebayo. Nga temwambadde ebyo. Era ye mulundi eka. Ze basobola okubeera ng'ozigwa enfuba. Nazaala omugomu kafuba nga temuli mu ngoye. Nga niyo tibalina. Eyo mukolo yaffe tuzikola siro. Kati gwe bayita batya ogwo omukolo? Pero. Pero. Oveera oleeta ekifuba kikalu n'ekya Nazaala kikalu. Ne tubanyanya gana
omwana waffe muleke. Nzizana Junior zotonga yemu. Saiso kunama. Ngagamba sente ze bwako. Ate eno bagiyitani. Wewe bamuyita Lady Zonto. Baby lady. Lady. Sako zeka fumito yafe. Kafumito? Kafumito jakamona ochali. Kafumito ya tukaleka tuchaku. Sako neke muziyagala yontembeka. Ali siri bwetu. Kati yote basobole kuva wano paka wekuzika. Ziberenga zikume kumulalize. Fetuze kukubagiza. Anytime I can faint. Nga mulambo bagende kuzika. This one will look. Kati bwe mutegedde ne muyenga togenze. Ali siri bwete muyenga zibadeyo. Kati mulambo kabade wali bwete ne bazivaayo. Kavoya siro ya lera ne bagende parliament. Kasula mu parliament. Kati even tunyagala nafe. Mulidde obuyinja sabo ne mu parliament mugenda okusula omwana. Bagenda mu. Naye amanyi esindu zitugude ku liiso. Nga ziva Entebbe. Omanyi nti abasirikale bazikute wano zeeke. Nga bakwatani gye. Nibaziyo ne musaze enkulu. Igwe. Nize. Nga zigamba lo Mr. Mulaluvaayo. Bambi. Babadde bakuyita. Anti ennyambala. Ennyambala akabadde si. Bituli. No, this is fashion. Eno ziranga kukungubaga officially. Eno zirumidwa. Kubanga si nyampasi. Omuntu ne baveri. Muno kafude. Ne baza yesuuti ne bakanga bana bweti ne suuti. Of what kind of music? Tenga mugenda kusuula nyingi. Ndemeka. 15. Ente 15. Yeah, that's very small according to speaker. Very small. Ekyencha kyokende 15. Anti very small. Okubanga omusaze enkulu babulamu ye kasobode kugenda. Zali badenga ente nga 500. Ente 5. Kubanga abantu nyingi nyo zigenda ku mukolo. Abantu 15. Abantu 15. Kati zira kulya 500. Omuntu alya nte. About kubanga abaganda wali olugerezi bagamba nti omugaga sibumba ya sibumba. Omugaga sibumba. Mugaga w'ebyoya si kibumba ntibumba. Ente. Mugaga si muntu wayo y'ekibumba atante. Kati olowooza zigenda okuziika zonna nzaavu. Omuceere nga mungi mugonna mugenda gulisaani kiro 10 ez'omuceere. Omuceere gwa bukadde 10. Bukadde 10 bonna. Hey, that is very small. What is the Bukade Sikome? That is 100 million. Hey, what is it for myself? Emere nyingi nnyo. Abantu balina ko 5. What is zimanyi ntwina abantu y'okusaalo. Olase abantu bezija. Ate bonna bagenda bakkiriza. Ani siri bwete. Eyo bantu 115 babeera officially. Kati wabeerayo yasaalo. That's why era musaalo ziyarere there. Ate sente ze bagenda ng'osoloza mu bantu ezaamunno mu kabi. Aniya kugamba kwa soloza sente tebalumiriza ku nsi eno wamulaba yali meka tetwamanya ne wasoloza sente wajja n'okukosa haneda tuzize kati gweziwadde meka nakuwa wera wansanga ne kuwa sente kikulu kya sente kati samanya kumanya meka nenga nakuwa sente ali kati siri bweti you are complaining nefu afe bukole bwabaayo abantu bazizane abayine sepiki ne bamuleeta abayine kavera aguli ne bamuleeta omuntu bali ne malia ne bakowa then they put for in kavera for segulo ne abantu yeke zitazize fanna yes nakubanga bamwe mbisera UPC yabira mu akolanga bwe mutyo yenkola no that is oyo moya wa gwanga abantu wasizifumbe wakaye nga ne kulumbe baba wali olumbe kusalo baba inagenda kulumbe bo yes bambaga kwali nobody is cooking at home kalo bamuleta wana bane bani akalo ne Mungu kwata baba ne bali akalo ne Mungu nafata bali Afrika yo nga ba muntu kavera nga bateke ensawo nkwawa ngabika ho no kusiba basiba buli muntu bagenda eno kavera ya nyama eno kavera ya musere eno kavera ya kalo kati enva nyama munya nyama za bisolo ki ojekete ente tusobola kulya gonya mumunya ate kaluba gonya ga moma kanuna ko mukalien aye tuzinya kumalwa munya kumalwa babera ya bagulo tebagenda aka because teziwo mana supu babera baoma nga mwere enyumba basoka ne baba milioni 3 babangede milioni 10 enyumba yo yawedde enyumba natera kuzigwa. That's why you are seeing this broker. And a broker tuzibye muzibe. Broker muzibye. Waru and tumaze kunyongera budget ndugaba tuine kunyongera ko budget. Kati nyanze omuganda yabagenzi musye.
muganda ya tata y'abagenzi buloko mbu baba muleta wali magulu 10 basama banga nango omwana eri zifude zibadde genda kulabiriraane kati enfude kati ebintu ze bagula egenda kuziika naffe batwalayo kubanga buvunaanyizira yasika waffe kubeera nga mugenzi babeera nga tufere kusyera kati ogenda zizimbisa ogenda zituuka nesamindi tugenda kuziba tugenda kubaziba nesamindi mwena kumuba tulina kuzibaho katono emotoka bwejjetwala okuzimba ebijja n'okuzimba enju byonna kwe mubba mwe ne muteeka banga bagamba balina kulongoosa ennyumba waffe aterere bulungi tutereza abaluganda mwenna tuterezaako nju ya mugenzi ate siri bweti okuziwona kugamba nedi ne Opeto nayo kafudde naye era muzireete nakani wano muzikolere omu bigwe famire nabeere ngaali kirini ffe tuli ku nnyumba eri omulambo ogugenda otuukira wagenda kusosoli si kusosola waba kusosola sokondeke ono kabulaka mutini bwatu bwe baba nga tuze tufuniyeko kakulumasi mubere n'empisi mugambye abaana mwe mukabyemu n'abaana bammwe mwetaaga abaana ba mugenzi oba mwenna mwaliko okombya abaana bammwe ne mubaleta mukaaba omugenzi zizala disitulikiti 2 Amoro ne Gulu bali mu baana basoma yona baana ye kati omugenzi alina abaana bameka abatuufu musaza enkulu tezibala baana nammweno temubabala omanyi sigala kubala baana kubanga abaana nebo batogyekakasa nammweno okubuzabuza gyekulinga ewaffe brakamen tezibala basi kubanga abaana emu oba togyekakasa naye gyewekakasa nga naye waliyo bagibanja babanja okufunamu mu 10 oba n'ababaana yes kati ezimala kufa direct jugazigamba eno iyo eno si iyo tegeza abakazi abaana abasinga babaleese kati ng'afudde kati badde osimanyi nti esintu mulunzi omuntu zaali kute mwana ene bazitwala ku DNA because okusomesa omwana etaliiyo is very expensive more than kutwala mwana ku DNA and you confirm it's yours. Imagine that is the bachori we have in Rangis. We have the brain, not like you Baganda, you are in Bwakunsier. Kasasino. Auntie got years bade namus. Ze bavu mama muzikola si maziri embaka sasino mamuzazenzera kuno mutemwina semunia muri abana esabirize kusabiriza you are like Uganda culture you know Uganda culture your culture is buzibi tuli babbi naye namwe mutulazeeko Uganda not Baganda culture Uganda culture if you introduce yourself nga zituse bweru nezigamba I'm from Uganda zimanya yo moto tuwe mu mazina tuwe mu kusampo ya mazina ge muzina katwano mukuru achuru chachere achuru